ngabe nakugamba President wa Uganda iye abera mu campaign mood for 5 years etavangamu abatuwuliriza muyina okutegeera nti n'olunaku lwennyini lwe balangirira ye enkeera yatuuka yasooka kugenda mu mambuka eyo ng'ayina era emikolo gya launchinga ye abeera mu campaign mood full time era ekisinza okwavuwaza eggwanga nti eggwanga lino ekiyambye nti abantu tebamanyi kyakukola naye singa opposition ife twali tumanyi ekyokukola singa eggwanga lino libeera mu campaign okumala emyaka 5 after an election kubanga president w'eggwanga ye bw'abeera ne bw'aba alonda lukiiko ki ye alonda task force era ye takolangako ku institution nti ekole bw'aba alonda electoral commission aba alonda task force ye kuba n'abala obululu bwe bw'aba ayagala parliament ayagala task force ye enaamukolera omulimu gwe mu parliament okuyisa embalirira ze bw'aba akola political party era kyovalaba party ye yali etandise omutawaanya ng'abantu beesimbawo ne beesimba ku bwasekretary general ne beesimba ku byaki n'agamba kakati ate tutekewo akakiiko na akaseeke kati kenja okukulira ng'ate ke kasunsula ne bakandidate naye nga ye secretary general agenda okukola register ne baani abanaalonda na buli kimu ate ye nonda mulonde appointment ogamba byonna si ababikoze olwo andi nkulaga kubanga ye bitabyagala nnyo ebya democracy naye ne bw'aba alonda kakati tugenda mu kalulu nga electoral commission ye yagironda naye electoral commission bwe banga waliwo ebigitabudde esobola okuyita poliisi ne poliisi nga yagironda naye kakati of course n'amagye gasobola okukuuma nago nga yagakola ki yagalonda naye temuyina mutawaana bwe mubanga temukanyiza na bivudde mu kulonda mugende mu kooti nga nabo yabakola ki yabalonda ate tewaliwo muntu yenna ali mu ntebe nga President Museveni ono wagendera mu ntebe si ye yali president ne mu nsi yonna mu Uganda yonna kati tikiriiwo buli muntu ekifo bw'oli kiriko mukono gwe kati ye yennyini gwe wagenda okiyingiramu kati nga ye president so n'olwekyo bonabona yabazaala kyovalaba kati yavudde ku bazaala kati ali ku bazzukulu kati olugero lwe luli ku bazzukulu bano tebakyalina kye bamugamba abo yababuuse so n'olwekyo njagala eggwanga litegeere nti kano akalulu kagenda kuba kanjawulo ku ka 221 kubanga 221 teyakola campaign teyesimbawo bamuwandiisa naye nadduka nga waliwo covid n'abeereyo nga era abeera azanyira mu nnyumba ye nadduka ndoza mbulaba ne bu video agira n'atematemu obuwunga n'agaba n'abeerawo ng'alaga abantu bwe banaalya teyanoonya bululu nga bw'aba afulumya agamba bugambi nti munkuŋŋaanyiza abantu 5 ku district ate mubakebere covid nzije njogere nabo n'olwekyo tutegeere nti kana akalulu ke yeegasseemu ng'akanoonya nga bwe yanoonyanga obululu it is not business as usual saagala bantu balimbe bannaabo kano kagenda kuba ak'enjawulo wakana ali mu kunoonya ye kennyini bino PDM na biki ekyo kibayita thin veneer kibanga kyekwaso oba kakati nga bolabe emmeeza eno emmeeza eno ekyamazima erabika bulungi nnyo kungulu era yonna amasa eseerera naye basobola okuteekako akantu nga thin veneer naye ng'ekiri munda furniture kiri awo kintuntu tusigako akasigo kungulu kati kino kyowulira PDM that is a mere thin veneer naye ekyo mazima ali mu gabahandi bills campaign yali mu campaign kati ate akola campaign ate nga kuffe ye akola campaign eyebyo byabakoledde bamulonde kola campaign eyebyo byatakoze aveeko tukyayogera ku mukyula engeri gye gutuyambamu okujjanjaba okukendeeza amasavu guyamba ku bantu abalina endwadde z'ekikaba ze tuyita STDs sexual transmitted diseases oba infections omuli gonorrhea omuli syphilis kabootongo ne urinary tract infections omuddo guno gukozesebwa nnyo era edda muntu bwe yalwalanga ebirwadde bwe bityo nga bamufumbira bafumbanga ntamu sijina kisefuli
ntamu nanywa omanyi endwadde ezo zikola ebintu bibiri zonona sisitimu y'omunda ne kungulu omuntu olusune lwononeka biki abeera n'amabwa agatagenda guyamba okujjanjaba munda ate ne kungulu bano abalina amabwa agatagenda ku lususu abali omuntu ali HIV positive tagafuna naye embeera ya AIDS abantu tebakyagituukamu nnyo naye abantu abamu abagala okumira eddagala batera okifuna n'afuna amabwa ku mubiri omukyula guno guyamba ne ku kisipi ne bafumba osekula ebikola by'omukyula bino n'okolamu paste n'osiiga wekikubye n'okunywa n'onywa mu nnaku ago 2 omanyi abantu bakuba kisipi asigala abasiiwa munda wasiiwa abamu basigala n'okubabuukirirwa okwo bw'okozesa omukyula guno mulungi nnyo ate ne ku mbeera eyo omuntu sigala ng'omira eddagala naye gikozese nga supplement ojja kulaba nga obulamu butambula ku kigambo tuline Dr. Council Honorable Fred Mukasa Mbidde mumyuka omukulembeze sebo mu Democratic Party munangi nidu ekikula bitibona ebikuyitiridde kati byakukeera nnyo sentence namba tuba tusoma bitibwa ojja tusonyiwanga emu wetunabanga tubyerabidde sebo tutandikire we tukomye endowooza twongere okubanga tutegeeza ku ggwanga ku kifaananyi ekyo ekyebibiina bino engeri gye byongera okubanga bimerukawo so ebibiina bino mu nteekateeka y'okuggyako oba okukyusa obukulembeze kaakati twazzeeyo mu mwaka 2025 ng'ebibiina byakateebwa bakalagira biwandiisibwe tebinnamanya biddukanyizibwa bitya tebinanoonya bammemba be baani olwo biryoke bitandike ate okutandika okumanya ngeri ki gye mufuna kye mwesimbyeko musinzi kigwe gwe muliko kakati twazzeeyo buto Kenya akakaseera yakalimu mu 9 bwe bateera biru yaabwe for freedom of political parties 1991 92 ne baleka babita ne byewandiisa kati feeyo gye tuli mabega n'olwekyo mu kujjako gavumenti eriko ekyo si kye tuliko kyekyo kati twakivuddeko twakutedda kkubo ddala twakutte ekkubo ly'abantu abeegezaamu ebyokwambala eyo ojja kubalaba bano bimyufu bano bya green bano byaki bano bya gatutandise era president wa Uganda ayine ku bintu bibiri kuliko kimu bwabanga kino ekintu akirinamu omukono mugezi nnyo is a genius naye bwaba takirinaamu he's lucky ayina omukisa munene kubanga bino byonna biyambako ye okusigala nga yakulembera eggwanga kubanga kati fene mbyawandiikibwa n'omusajja mukatoliki batugamba obusajja bwali buzimbye omunaala gwe Babeli kabugenda kutuuka Katonda busemvudde era bw'osoma ekyawandiikibwa ekyo kati nga ffe balooya n'oteekamu legal interpretation okusinziira ku conduct of God ku nneeyisa ya Katonda mu kaseera ako kitegeeza baali banatera omutuukako kubanga ye nyini naye yatandika obbalwanyisa naye ye mu kulwana teyabookya muliro kati ye mu kulwana yabaawula lulimi nga buli omu takyategeera lulimi lwa munne onaamusaba birigi onaamukuba taffaali alowooza amuvumye awo okuzimba omunaala we kwakola ki we kwakoma kakati ffe kino kye tutuuseeko situmanyi oba pulezidenti wa Uganda akiyinamu omukono naye waba takiyinaamu kyatutuuseeko mulimu kwekuba berigi enkwataga twekuba birigi bakusaba musenyugo owereza kitiyo toyina gwogenda kuwulira nti kati ebbanga lino lyonna alimaze wali stronghold za NRM abali bubi kyati bali ali kiruhula kati ye president wa Uganda ye ebyoweraliikirivu bweye bwali mukolako kati alinga ayina ekibiina ekimu kyekiri mu buyinza bye biki alowooza Buganda eno ye problemu yange kwa singa mbadde president Museveni kino kye nandikoze kati gwe njagala otunule olaba oba yakikoze oba kyekoze kyokka nti bwe mbanga Buganda yangendako kati sigenda kukkiriza kibiina kimu kigibeeremu kigitegerere kanjawule njagikolerayo ebibiina ebirala mu kifaananyi ky'ekibiina ekyampangula nkitaleko ekyo kimu Busoga eno bwe banga entawaanya bayinza ogintwalako akalulu ka sek between right honorable speaker
ne former ne former sisuubira nti ajja kukaleka keesalewo kokka era mujja genda okuwulira nga waliwo ebisaliddwawo maama kubanga ye kati ye abalabi bye ali ku mweso gugwe bine byaffe byawedde nkugambye nti Buganda kati tewali kibiina kigiinako claim nga yonna kijja gitwala okujjako nga bikyuse naye nga kyekivuddemu kubanga kakati ebibiina byekutuddemu byonna byagala Buganda tewali kyagala region ndala. Njagala kwewolako kyakulabirako kyenalabye ko Adam Kungo yadde ku ina program ko yabadde ku weekend nengera opposition omunga obusungu bwakozesa okwagala okulumba munne ngamba bano bayinza kuteesa batya bano okuba nti bayinza okujjawo oli naye tuddeyo ku kiri honorable kinabadde nkubuza nti bino byonna biraga nti obolyawo gwenga omuntu obolyawo kiyinza okuba ekyokulabirako amindisi ebyali baddewo mu DP buli yamanyako ne banno bewali nabutonyezaga nti tebwakolataganako nabo asabulaga nti affe eyo tuvuddeyo ne bagenda ne gye bagendera bavuddeyo kulinga okulaga mu DP mwe muga nti nenyumiriza mu kidisho nje nakola nensigalayo obolyawo kina kiyinzalidde ekyokubiri tawulyako ekigambo ebyalinga ebyokukolima mukuluma byakozesa bakwita kuwerekereza mu Luganda abamu kubava yabo bazze namwe munabawulira era biringa ebyagala okutuukirira nenyogerako ne kukinnaga nti okuba nti tuyinaamu bakulembeze ku ludda oluvuganya abagundivu asobola okusonyiwaza kiyinza okuba nga kireetedde abantu okuba nti kakati buli omu yewulira nti asobola okubeera omukulembeze w'ekibiina kati awetutuuse sebo gwe ndabayo eyabukana etya ku ebyo ekizibu ekiriwo kiri kimu nti opposition kati yafuuse nyangu ekibiina ky'obufuzi kati buli muntu akiraba ng'obwana obuto walola byakaana akato nga akamotoka ka vitizi kakayitako omwana omuto akakamotoka takatya in fact yo olwa size alabanga naye asobola n'okukavuga era bw'oba oyita ku bwana obuto ng'ovuga akakamotoka akatini weegendereza nnyo kubanga bwagala nakakoonako yakonanga enkacyobola akonkacyobola kakati olw'okuba nti tukulembedde ebyobufuzi mu ngeri ey'ekito abantu buli omu alaba abisobola kati kati buli muntu munnabyabufuzi profesa yennyini gwe taamasimu olaba ojja kulaba nga batuwa amagezi abalina n'abatakola ki n'abatalina ku TikTok kati buli omu yafuuse mukugu kati kubanga twabitadde mu nteekateeka twabitadde ku levo nga bya kisiru kati buli muntu otugeze oti ntwaba afunyeewo alabira ddala ng'ate ge gayinza okukola okutaasa eggwanga ekyo kasita kyajja mu byobufuzi twafuna baprofesa b'ebyobufuzi bangi si nsonga oba alina ekintu kyamanyi oba takola ki batalina kakati baprofesa bwe babeera bangi jjukira nti nakugamba wano era ku mukutu wano ndi buli muntu alowooza nti amagezi ge matuufu buli muntu psychologically lwaki kubanga teri muntu ayinza kukuuma kirowoozo ng'ate amanyi kikyamu kati kitegeeza ekirowoozo ky'oggolooza kyekituufu kati kubanga you cannot keep an opinion you already believe is incorrect kitegeeza gy'olina yentuufu kyetaaga okuba n'obukugu obumanyi n'obwetoowaze okukkiriza entegeera endala n'ogiwuliriza kakati ekyo tetukyakirina ku opposition ogumira ku kyoyina oba kikutomeza omwalaba nga ye mutuufu kati president wa Uganda ye kyasinze okukola awuliriza buli muntu ate bwe bavaawo n'akola ebibye naye bo bavaawo balowooza abawuliriza ogenda okulaba abadde amuvumira ebbanga eddene ligenda okukkakana eno gye kisembera ng'ali naye fe abaffe akuvumidde eddakiika 4 kitegeeza oyo mwawudde ne bwafa toziika so kakati ffe tulina ekizibu tulina gye bayita very low boiling basomesanga boiling point kati tulina boiling point ntono nnyo 2 degrees era kyekyo kyoyogera nti omuntu abwatukira ku TV ng'ayagala kutugono naye nga bonna ebi beetugisa tewaliwo President Museveni kyayinza kutunulira nagaa kino kekizze kino kanveeko kyobula ye bimusobedde kati yeetooloola bwetooloozi anoonya we batamuwagira tannalabawo agenda ayogera bintu birala nnyo
PDM bikinze mbadde simanyi nakatale kano temuyina kino abakati sibamanyi kakati awo wetutuuse era singa gavumenti eno ekeera buli muntu nemulekera eddembe n'anoonya obululu nga tewali gwe bakutteko oyinza okwekanga nga opposition tugabanye nga tufunye ababaka 40 nga buli kibiina kirinako 7 kubanga the only uniting factor around a candidate is persecution yokka yerondera population candidate wokuwagira. It is the uniting factor. Oba kitegera kyenkulaga ekintu kyokka ekiraga abantu owaabwe yoyo government gwebebonyabonyeza era olwayirizibwa bwekera n'enyigiriza Arafat yakoze ekibiina ejjo insect party nemusiba nemuta oye mutufu abantu ogenda okwesanga emabega nga bali kuoyo so n'ekyo tukyalina mulamwa kutambuliza ggwanga ku opposition ate nga tugamba nabali tebalina mulamwa kati kubakulemberera kyekyo muyimbi olwo muyimbi yaziraga nagamba akapande kasoma maje gwe wasomye maji kakati bye tuliko obogenze kwewandisa mu maji olaba wali amaji noyimirirawo kali buli kibiina ekipya basomye maji kuba kakati gwe okyamolooza amaji agali wano gengenda okulya mayitirivu ogenda okuyingira nga buli muntu akutte enkebetebo nabali mu bibuutu kyekiddako sikusoberwa kakati kyekyo akalulu ketugendamu ekyaba elders okyogerako okyo kuba nti atulakinga ba elders okulaba nga batuuza abali ku luvuganya kakati omanyi kino nno bobo kitunuulira abantu abasinga okuba mwensa abakoze ku ssente abasomyeko abayina obutegeevu obumala bayina credibility kati bonna bayina omulamwa gumu era singa bayina t-shirt ze bakubisa kwandibaddeko ekigambo eki fear is life kakati bonna kye eyo t-shirt zoyina okukolera abaprofesa be Makerere badokita abali mulago abasajja abagundivu ba businessmen bano kwagala nabiki bonna ab'amaanyi bonna t-shirt yaabwe muje tulina okubakubira ng'eriko ekigambo fear is life basalawo nti okutya bo kyekibawangaaza tebabirimu botate tuwanga kati bo kyekyo kyebaliko so bano baawukako ku bagagga b'e Kenya ku profesa b'e Kenya ku badokita b'e Kenya kubanga bo bali batunuulira embeera ne bagamba nedda kati eggwanga likwate eno sayidi ebibiina by'obufuzi babiteekamu amagezi babiteekamu esente so n'olwekyo bo basalawo ekinaabeera bano abaffe abawano fear is life botya ng'owangaala kyebaliko ne bannaddiini ate gwe obadde obaleseeyo bannaddiini nabo bennyini bali ku fear is life bagoba emizimu egitalabika naye omuntu akulembera eggwanga nga mumulabira ddala emyaka 4 tebamugoba kakati kanyumidde ako bayinza okubulira enkalala z'emizimu gye bakagoba miyitirivu naye omuntu ate nga batuga nti giwangadde giri myaka 12 naye omuntu nga bamulabira ddala akulembedde eggwanga emyaka tebamugamba bulirayo munaddiini amugoba kakati naye alimala kufa ogwo omuzimu gwe bagugobe ku bantu tikisubuka so mugobe ng'akyali mu t-shirt ng'olabye ddala ali mu saati ya yero so n'abannaddiini tubakolere t-shirt ezo abo nabo t-shirt zino fear is life nazo muzibakwase bannaddiini tugenda zibakwasa era ndowooza tukole omukolo guzigaba kuba abantu bangi nalaba abasuubuzi wano ekimisi nenga musooke mujje mu t-shirt eyo eya fear is life tulyoke tukwatagane ku buli nsonga ebaluma kubanga ebyo byennyini munnabyabufuzi byakola bye bikuleetera obwavu bye biremesa abaana okusoma bye bijja eddagala mu ddwaliro ne litabaamu bye bikola oluguudo ne lusanguka nga ne luvaawo ng'omukeeka n'olwekyo t-shirt mmwe baprofesa badokita abagagga babishopu baani mwenna ezo t-shirt eziriko nti fear is life zezibatuuka musooke muzeeyambule tuketutereza eggwanga ona tugenda kuwummulamu katono kakati ekisooka abatuuliza nyala mutegeere nti tosobola kusibuka mwakyoli ne bakukkiriza okukola ekibiina tosobola kusibuka kati nova mu western ne bakuwa ekibiina lwaki kubanga unofficial records ziraga
ezitali official intelligence records basically nti Western ne Central each buli omu alina 8.5 million voters bwe bukadde 17 yes North ne East bonna balina 7.5 each 7.5 that is 15 kakati kitegeeza president wa Uganda ye amaze okukonsolidatinga blocks 2 North ne West ezo tazaagala mu muzannyo okitegeera kakati blocks zino endala 2 Eastern ne Central ezo aina wayagala omuzannyo ne watayagala ekisooka Eastern ajjako Busoga nagambe yomugabane asookuwa ekibiina oba kitegeera ebitundu ebisigadde tayagalayo muki muzannyo jukira nti wano ku blocks 2 yagabanye dda era yasinga kubanga Buganda eya 8.5 eyo kwata yajagalamu ebibiina ne boyagala okukola ebibiina 13,000 kasoba one Musanga Electoral Commission ebalinze eyinza n'okukeerewo ng'ababala abantu bakozeeko gwe n'okuba essimu kati ng'oyagala kukola kibiina bakuweereza abaana ne bakeera n'ewuwo ne bakubuuza oba emikono oyagala mingi oba mitono basobola okusasulira venue ogenda okukolera delegates conference basobola n'okukuleetera bannamawulire mu media vans nga 3 abanaayogera eri eggwanga nti okoze kitiitirivu why kubanga region ya Buganda president wa Uganda ayagala egabanibwe buli muntu asobola nga teri candidate omu yekka nga yakikoze eki ya JTC Eastern naye ayagala Busoga bagigabane kati ebyo ebintu kitegeeza nti bw'oba oyagala kuwandiisa kibiina mu ezo region zino 2 Buganda ne Busoga basobola n'okuwa ssente z'okwewandiisa zirina weziri so bano ababiwandiisiza nga tebazikimye ntwala omukisa guno baga mugere mu zinone zina weziri bwaba bazikimye era ntwala omukisa babuulira nti nakitegedde nti bakoze eki bazikimye ona lebokadde mwa kakati ebintu bya dirwe so n'olwekyo ona lebonyambako nkola yechi eggwanga lyetaaga okutegeera era tewaliwo muntu yenna kubakoze bibiina bipya akugamba nti nga 23 tugenda kwekalakaasa ekyo bwe kibaawo nga nva mu byobufuzi abakoze ebibiina bipya bategeke nti okwekalakaasa tugenda kulwanyisa omusajja kwekalakaasa terina byesimbamu teri nze nvaamu so n'olwekyo mutegeere olutambi olw'enjawulo olwazze mu byobufuzi bya Uganda there is ready money ready support tosobola kiko era ne bwa bayagala security mujja balabanga bakuumibwa teri abakwatako tewakyali oba yagiranga ku boda asobola okutuuka amangu mu show kakati ne jamu abakwata bali bulungi so n'olwekyo tugenda kufuna ekizibu nti abantu bagenda kuggwamu amaanyi nga balowooza nti kakati okulonda kuno tekukyakyusa bukulembeze byafuuka byakusaaga era kati kino kyogamba nti abantu ababikola bino ogenda okulaba bamala kwawukana ewaffe bavaayo ne badukira mu NUP ne bavaayo ne badukira naffe tetumanyi lwaki naye kyetumanyi ekirungi nti basigala tebava ku mulamwa bo ogwekeyagaliza bye baagala naye ate kati n'emboozi zakola ki zakyuka bye bayogeranga nga bali naffe kati si bye boogera kizibu era n'obakwasaganya bwoti oyizo kati ngaani nno kubanga njala kulaga ntambi zaabwe ani abakoze ebibiina ebipya kati nga mwami Mpuuga bwe yali ayingira ebyobufuzi yayina bwe yayitanga basibira mu bbwa abalyake ababbye essente y'omusolo bagyegavanye katayinza biddamu nekyokuteesa linga takirowoozaako mundabirwamu kati ayogera ku kuteesa nabo kati yakitegedde bw'ayogera bawulira n'okuwuliriza bawuliriza era kati mbu bw'anaateesa nabo ku ddiro bavaako bajja kiwuliriza ekyo kye baba nenyanga mmwe kati
kati saawa eno mbukyekyo kati yakitegedde bulungi nolwekyo kati mulokole mu byobufuzi yamubatiza situmumanyi naye nga kati mulokole muki mu byobufuzi nolwekyo nno fe nga DP fe DP twagisangawo omulamwa kwe tutambulira sigwaffe siffe twaguteekawo nago mwagusangawo twagusangawo tewaliwo president yenna yali akulembedde DP nga takolerangako mu gavumenti gyawakanya situmulabangako ni president Museveni yagambye temusobola kubawo nga taliiwo yafayo byammwe yabituddeko kubitudde kuye kakati president Museveni kyogamba wa DP nake David tutatekeddaku yaliyoko neda ye kakati mu set up president wa Uganda oyo mulaba nakugambye ndi kati byonna yabimazeeyo kati ali mu kwekyanga bwekyanzi fedda twalina akasajja akanyuka omwenge ku kyalo naye nga bakakazako maleeto nga kekamanya oluzungu naye kakati mu buto nga tukulaminga ebintu byekayogedde mu bukulu kati ndaba kaali tekalumanyi buli kikayogera nga kyonna nga oli mutulo kimanyi ng'olowooza kya luzungu because anyway kati nga tugenda tubuyimba n'obuyimba paka ku ssomero body mass because anyway kakati saawa eno gwe bwenjogera ekyo luba luzungu aba ayogedde nti ate gwe basekerera kakati president Museveni bw'atunulira abantu yabeera maleeto olw'okuba bannabyabufuzi abatunulira kati ng'alaba nga abatalina kye bamanyi kati ye byayogera bayinza n'okulowooza nti bye bituufu naye bwe tulikula politically tujja kujjukira nti omusajja yali tabimanyi yali alimba njagala nga tuwumba wumenteekateeka eyo dakika ng'emu tujje obakabona tutwe musaffe ey'okubiri kino nga tujjewo 2025 naweddeko okiraba wa after election 2026 ngenda kuzomwezi 13 awo 12 13 14 tutuuse mu May bino bye tulaba wano binaba bikyayina amakulu ng'ebina by'obufuzi kakati ndi nakugamba kati yala kiddiramu abatuulirize kinaapaawo tunagenda okutuuka mu mwezi ogwokubiri 18 tuyingira 23 nga president Museveni bamaze omulangirira nga candidate abaddewo owokubiri bamwetolozza obukuumi ewaka kubanga jjukira nti okulonda nga kwakaggwa ye president kyatayagala wekwekalakaasa kyatayagala international community mulumba nti yabubbye tayagala ne candidate abadde amuvuganya atibwe kubanga opportunistic elements zisobola omutta bavumaganye gavumenti kati atandikirawo omukuumira waali era kyatayagala ye yennyini ono akulembere kwekalakaasa ojja kgenda okulaba nga ate ne gwe bakuuma kyatayagala bebinasajja bajja kunzisa era naye yebakawaka ayogerera mu lujja bakkiriza bannamawulire mugende mumuggyeko byayogera kakati bajja mukuumira waka eyawangudde obwa kansala nga naye ali mu kwejaga ku byalo ali ku front page wali tusaba dduwa ku buli mukolo bagamba bakulu bajja kuliira mu nju ayingira tannalayira yawangudde obubaka bwa palamenti atandise okunoonya essuuti zanayambala bamanerenda nga batandise dde okukolagana n'oyo eyawangudde ojja kgenda okulaba nga omusajja gwe bakalangirira nti yawangudde yafunyedde emmotoka empole bamuwoze kati ebyo byokugamba nti wakyaliwo kye tubanja bisigala kunyumisa biba tebikyaliwo era bijja kuba tebiriiwo president wa Uganda atandika okuggulawo obutale agulewo toilet atandika okuggulawo flyover mujja kgenda okulaba nga bwe byali ngera bwe bikola ki nga bwe biri saagala muntu yenna kubanga okugaana ebivudde mu kulonda is a process naye bategeka ntegeke tewanabaawo pata egitegeka tugenda kula musaffi y'okubiri tukone kubirala naye bw'okirese bulira ate nekizibu kiwatandise nakyo nga obuuza nti tusoke twebuuze nti tuyinza okubaawo n'abantu nga balina ebirowoozo ebigamba nti kino kye tugenda okukola nga akalulu kawedde oba tuyinza okugaana bino byonna ffenna olaba owokubiri ajja kuba bamugalidde mu nju ye ng'owokusatu agamba twakugamba walemwa watulimba wano mugjeeko kakati ng'ate president wa Uganda yajja kuba aseka busesi wajjukira asigala president paka mu mwezi nga gwakutaano batunuza kwono alowooza nti bamubbye bonna ate gwe balafuula omukyamu kyawukako ku kya Dr. Besigye kye yakola ekyawa okutuwaaka edda kyali kikambwe kyakalubirira nnyo gavumenti yatta abantu bayitirivu era neefuna ba candidate mu ICC saawa eno
ojja kulaba bwe bisesa walk over abantu bajja kuba bali mikolo bali ampombo mugenda kulumbe ne bagamba bakulu bajja kulira munju basiibula bogezi bugambo ngobo badde mu campaign abantu we balekana ebyo it is complete wazokure and dumboism bye bigenda okubeerawo. Okay. Katuje tukomema mpuliza musafe yokubiri tugenda kona ku nsonga nyingi simanyi kishe tunajane mu dakika ezijja kubanga 2-3-5 honorable Manyoli buna mateeka agoberedde amateeka omuntu ono yakusomesaako Professor Kanyehamba ndoza njja kuwa dakika nga 2-3 kulwa amateeka nga gwakyaga practicing era agasomeseza obereko kyoyinza okumwogerako katono ate tubereke ebirala bitujja okukoonako. Ensawa zigenda kuwera 2 ezasuula essanja fuula abeesigika mu kutaganjula amateeka g'eggwanga n'ag'amawanga amalala agatwalibwa mu lubu olwa common law systems abadde muwandiisi era ng'awandiise ebitabo bingi nze nno nasemba omulaba juzi we twali mukwano gwange Professor PLO Lumumba lwe yajja wano nitugamba tugendeyo tukole ki tumulabeko era kyekifaananyi nze kye natadde ku X handle yange nga muwa obubaka obukubagiza era ng'akyali mugezi abadde akyalina amagezi ge ng'akaddiye nago jjukirwako yaliko ffe twali tukyasoma naye ng'oluusi tudduka ne tugenda mu Galale tugende tulabe ku bigenda maaso mu Constituency Assembly eyo musajja oyo yali chairman w'akakiiko aka Legal and Drafting Committee aka Constituency Assembly era walolo yatusesanga lumu waliwo musajja yali ayogera debate mu Constituency Assembly n'aleeta theory on constitutionalism n'ayogera Kanyehamba ye yali addako okwogera ne yebaza speaker n'agamba nti ekitabo gundi kyayogedde ne principle eyo ekituufu ekitabo kituufu naye ekitabo ekyo kyennyini nze nakiwandiika naye principle ajogedde bubi yo ntuufu kyategeeza kugamba yatusesa omuntu okugamba nti byoyogedde ekitabo ekyo kyoleese ng'obujulizi nze nakiwandiika ng'olabira ddala nti omuntu mumativu mukubeera nti musajja mumanyi naye era ffe tujja mujjukira nze ndi munnamateeka kati ow'Abanyarwanda njagala nnyo okumanya nti era tujja mujjukira nti y'omu ku baateekako akawaayiro akagamba nti omuntu okubeera munnansi ng'agwa mu kiti ekya indigenous ayina kubanga omu ku bazadde be wabajjajjaabe bwe baakolera ensalo ya Uganda mu 1926 yali abalibwanga nansangwa n'olwekyo akakawaayiro aka 1926 tulina waliwo ebiwandiiko bingi ebize bifuluma naye waliwo ekiwandiiko kya Professor Balya nakyo kigamba nti akawaayiro ako bagenda okukateekamu baali bagendereddwa okuggalira bannaabwe bwe baalwana olutalo olwa Uganda naye nga bakimanyi nti bannaabwe abo bo enzija yaabwe mu Uganda bajja 1957-58 omumutwalira ba Kagame baani jjukira ti Constituency Assembly teyayisa ssemateeka nga bano tebannaddayo yatandika nga tewannabaawo amanya nti abantu baligenda e Rwanda ne bawamba kubanga 92 n'olwekyo waaliwo Abanyarwanda abaali balowoozebwa nti olwokuba president olwokuba bataddemu ekisanja ekkomo lya bisanja bibiri nga olwo abalabibwanga abali ku mwanjo kubanga ne mu lutalo baalwana nnyo naye nga bagwa mu kiti ky'Abanyarwanda so waliwo akawaayiro kano akalowoozebwa nti Professor Kanyehamba ne banne baakateekamu kuggalira yaabo bo bano batwala obuyinza ng'ebisanja bya Museveni ebibiri bikoze ki biweddeko kati akawaayiro ako kemulaba abatuuliriza kali mu kukwata ate bannansi abatalina na kye baagala kuba president kubanga 1926 dda nnyo ate ng'etteeka lya wano ery'obunnansi by birth lyatandika mu 1934 so abaakola 1926 bamwami Kanyehamba ekyo kyo tujja kumujjukira teyakikola bulungi ekyo kyo tujja mujjukira yakikola obubi era kyeki kyatutawaanya mu kawaayiro ako article 10 okay
nolwecho yali mugezi naye nga mu magezi naye asobola okwekolera ebiyamba ye lwakuba nti ate abantu abo bakakola bonna bandabikira nga bagenda kuva mu nsi nga ate tebafunye bukulembeze kubanga gwe bali basubira okugenda mu bisanja bibiri abalako bubazinga bwabuuka bwaddawo so nolwecho kino kyakuyiga bali betegekera nti ono wamalako ebisanja bibiri abandi baddenga abaddawo babakolera etteeka libajjemu bave mu Q era wabanga weeyo Q abatuwuliza ndoze obakuba kusimba layini nyiriri twatandika okugiwulira kaawo nga right on mama mbabaza agamba Besigye nti wobuse Q goli mabega nnyo obukitegeera kati eno Q gye muwulire yatandikibwawo ne article 10 yali ebala Q nti waliwo okusimba layini ono bwavaako nze nzirako nze bwe nvaako oli addeko kakati naye tebaddangako kubanga ono tavangako so nolwekyo temukolanga teeka nga mulyekolera naye etteeka lina kubanga organically liva mu society ekyo nakyo tujja kimujjukirako naye nga ekirala nti yali freedom fighter yomu abantu abamu tebamanyi byawandikibwa ba Uganda byafaayo naye Professor Kanyeyamba ne mu kulwana okwayambibwako Tanzania okujja eno naye yennyini ng'oggyeko Wafulirimo Wafuronasa Museveni n'abamanjeje gy'amalala ne Kanyeyamba naye yayina gurupu eyiye ey'abalwanyi kyesina mu biwandiiko tebatubuulira oba baalina amagye amatendeke naye nga mu baalina groups ez'aba rebel groups ez'enjawulo e Kenya naye yalinamu eyiye so n'olwekyo mulwanyi naye freedom fighter gwe tufiiriddwa abadde mukwano gwange naye nga nze mumanyi nze nsobola okuba n'obutakkaanya n'omuntu ate gwe nkolagana naye kubanga okukkaanya tekuba ku buli kimu ku kyokkolagana kyekyo tuba twakkaanya kati ku nsonga ezimu ne tutakola ki tutakwatagana kiringa kati gwe bw'ova wano ogende Kalamojja ojja kusanga nga bali bwereere ate obayise mu meeting gw'olina kusooka kujjamu ng'oyeza okwogera nabo ezizo guzireka buli mwasigala mulayini naye ne mukkanya ate ku birala ekyengoye n'ogamba ekyo katukireke kiwangaddewo ebbanga sijja kitandikako kati n'ogenda n'omulamu ogwakuleese ekyo nakyo bwe tunaakiyiga kijja kutuyamba nnyo ne ku ludda oluvuganya okukkanya ku butakkaanya katono kubanga tunaatera okufuna kuba amasimu njagala tugende buterevu ku nteekateeka kakkana ezigenda mu maaso z'olaba mu ggwanga honorable President Museveni awatali kuba nti fenna wakati wange naawe tukirumamu tukimanyi nti kakati NRM gwegenda okuleeta nga candidate waabwe 2026 candidate naye ate akyalina obuvunaanyizibwa bwe nga obw'eggwanga wakati bino betulaba ebibiina by'obufuzi byerumaaluma bino bimerukawo bano basanyufu bano banyiivu yalondoola byasuubiza abantu okubakolera mu byo mwe muli PDM enkola era atambudde ebitundu bingi abamu ne bawakanya abamu ne balowooza nti ali mu campaign mpaka ndowooza alinga amaliriza ali mu central ate si central wabula mu kibuga Kampala ewiiki eno yonna ndowooza mwali abamu balowooza nti talina waabyawula na kunoonya kalulu mulimu ebigambo bye nnawuliddeko naddala Busega mu mbeera ey'okuba nti ebyobufuzi byateebwa wadde oyinza okubayagala omuntu wabanga avutikira ekitundu ekyo si wa kibiina kyo saavisi zirina okweveera kunakawuliddeko Busegaawo nga alinga ategeeza abaalonda nti tebaalonda muntu asobola kuba nga amujjukiza naye gwe baalonda tamumanyi kinalowoozeza nti oba oliawo ayinza okuba alina engeri yakireeseemu ekuba naye ng'ate neebuuza nti wekiba nga tuli mu nkola eya multi-party system service delivery oba kyabyabufuzi nga kyo oba honorable nkajjeyo bulungi okijjeeyo nti service zandibadde zituuka ku bantu ziyinza okulemala olw'omuntu akiikira ekitundu ekyo okuba ntali mu kibiina omukulembeze kyalimu ekyokubiri president bino mwenga bannabyabufuzi abazannya emizannyo gino mubyawula ddi nti kaakati mu nkola yeeno tali mu kuyega nga bwe nakugamba president wa Uganda ye abeera mu campaign mood for 5 years etavangamu abatuwuliriza muyina okutegeera nti n'olunaku lwennyini lwe baalangirira ye enkeera yatuuka yasooka kugenda mu mambuka eyo ng'ayina era emikolo gy'alonkinga ye abeera mu campaign mood full time
era kisinzo okwavuwaza eggwanga nti eggwanga lino ekiyambye nti abantu tebamanyi kyakukola naye singa opposition ife natwali tumanyi ekyokukola singa eggwanga lino libeera mu campaign okumala emyaka 5 after an election kubanga president w'eggwanga ye bwabeera ne bw'aba alonda lukiiko ki ye alonda task force era ye takolangako ku institution nti ekole bw'aba alonda electoral commission aba alonda task force ye kuba n'abala obululu bwe bw'aba ayagala parliament ayagala task force ye enaamukolera omulimu gwe mu parliament okuyisa embalirira ze bw'aba akola political party era kyovalaba party ye yali etandise omutawaanya ng'abantu beesimbawo ne beesimba ku secretary general ne beesimba ku byaki n'agamba kakati ate tutekewo akakiiko wano akaseeke kati kenja okukulira ng'ate ke kasunsula ne bakandidate naye nga ye secretary general agenda okukola register ne baani abanaalonda na buli kimu ate ye nnonda mulonde appointment kugamba byonna si ababikoze olwo anti nkulaga kubanga ye ebitabyagala nnyo ebya democracy naye ne bw'aba alonda kakati tugenda mu kalulu nga electoral commission ye yagironda naye electoral commission we banga waliwo ebigitabudde esobola okuyita poliisi ne poliisi nga yagironda naye kakati of course n'amagye gasobola okukuuma nago nga yagakola ki yagalonda naye temuyina mutawaana bwe mubanga temukanyiza na bivudde mu kulonda mugende mu kooti nga nabo yabakola ki yabalonda ate tewaliwo omuntu yenna ali mu ntebe nga president Museveni ono wagendera mu ntebe si ye yali president ne mu nsi yonna mu Uganda yonna kati tikiriiwo buli muntu ekifo bwoli kiriko omukono gwe kati ye yennyini gwe wagenda okiyingiramu kati nga ye president so n'olwekyo bonabona yabazaala kyovolaba kati yavudde ku bazaala kati ali ku bazzukulu kati olugero lwe luli ku bazzukulu bano tebakyalina kye bamugamba abo yababuuse so n'olwekyo njagala eggwanga litegeere nti kano akalulu kagenda kuba kanjawulo ku ka 221 kubanga 221 teyakola campaign teyesimbawo bamuwandiisa naye nadduka nga waliwo covid n'abeereyo nga era abeera azanyira mu nnyumba ye nadduka ndoza mbulaba ne bu video agira n'atematemu obuwunga n'agaba n'abeerawo ng'alaga abantu we banaalya teyanoonya bululu nga bw'aba afulumya agamba bugambi nti munkuŋŋaanyiza abantu 5 ku district ate mubakebere covid nzije njogere nabo n'olwekyo tutegeere nti kana akalulu ke yeegasseemu ng'akanoonya nga bwe yanoonyanga obululu it is not business as usual saagala abantu balimbe bannaabo kano kagenda kuba ak'enjawulo kuba kana ali mu kunoonya ye kennyini bino PDM na biki ekyo kye bayita thin veneer kibanga kyekwasa oba kakati nga bolaba emmeeza eno emmeeza eno ekyamazima erabika bulungi nnyo kungulu era yonna emasa eseerera naye basobola okuteekako akantu nga thin veneer naye ng'ekiri munda furniture kiri awo kintuntu tusiigako akasigo kungulu kati kino kyowulira PDM that is a mere thin veneer naye ekyomazima ali mu gaba handi bills campaign yali mu campaign kati ate akola campaign ate nga kuffe ye akola campaign eyebyo byabakoledde bamulonde kola campaign eyebyo byatakoze aveeko kakati twerabidde nti yagenda asuubiza lwagendo bikola kakati kitegeeza nti tugenda tuli mabega nnyo awa campaign so n'olwekyo tulina obuzibu kakati bwe twolekedde ngaffe abali ku ludda oluvuganya njagala nnyo okubuulira abantu kubanga bino bye batatera kuwulira ate nze ku programu eno twateesa mu kutugwa rediyo eno nti ekyamazima ffe tubuulire nga abantu amazima waliwo lwenjogera amazima nga nange gannuma okukamala nga gakuba nze naye nga olina okugogera kubanga byebiki byebituufu so n'olwekyo ekyo ekigenda mu maaso kyekyo ye ali mu campaign abadde tavangako ku campaign naye kati ate atambula njukunju nga bwagaba logistics abatuuliza kitegeeza abantu okubawaayo akantu bakuwa obululu kati akantu bakayita PDM program ya gwanga ya bana Uganda kati tuyina kye tuyita low relative political maturity of the masses
abasajja barasha abedda Soviet Union balina kye bayitanga relative political maturity thermometer abagala okukimanya waliwo omusajja yawandika katabo Darkness at Noon by Arthur Koestler ng'agamba nti waliwo gye bayita thermometer ekebera okumanya kw'abantu n'okutegeera ebyobufuzi. Omuntu okutegeera ebyobufuzi alina okubanga yennyini asobola n'okutegeera byali yeetaaga gye bujja. Kakati olwaleero olw'okuba tewabeerawo civic education Munnayuganda tamanyi. In fact tamanyi na kyayina kusuubira mu gavumenti. Asobola n'okukola omukolo ogwebaza gavumenti okukola oluguudo era naganja nabbalonda. Si gavumenti yezikola. Anti ayinza n'obbeebaza. Bakolera oluguudo lw'Ebusega ne bakolera Northern bypass. Kati gwe mbulirayo member wa opposition y'omu yekka mu parliament. Eyali akebedde gye bayita Road Quality Index eya East Africa. N'agamba nti expressway eyo mu Road Quality Index eya East Africa eri wansi nnyo sente baalyandye. Buli omwaka akebera luguudo n'agenda eka. Nabali ku committee tewali akebera quality mbulirayo omunja kuva mu byobufuzi. Actually suli yanko ka committee dozo bagira infrastructure nevudeyo nega nti egenze nekebera omutindo gw'enguudo zino tekisoboka. So nolwekyo obanga relative political immaturity erine mu parliament kati ate abalonda. So nolwekyo president wa Uganda ye abeererawo mu mbeera y'abantu obutamanya era ye muyamba okutuuka ku buwanguzi bwonna kati bw'aba atuuseeko. Ye mwaganya. Kati jo bakabuno hona libo tukomewo bwe tukomawo nyina embuzi engendo okutwala ku koloni kina kuba yawala nnyo mbyabufuzi naye awoli yawetuka ku muntu wa bulijjo yo gati kigambo ku kigambo kubuusa abantu ndabona okoti etagulwa semateeka yazzeewo negati bantu bawosenga we baagala musango ndoza kakati yabitaguludde kuno wakyaliwo abantu abayinza okumala obudde nagendera ku bintu nze ntuteyo musango mu kooti abantu baleki babagana okuwasa omukyala asukkamu mu bufumbiro bwa ekyokubiri nti byo bikyaliwo nga bikyanyigiriza abantu ebintu nga bino batulina okubimanyira. Nze mbalaba abaana naddala babeera ku TikTok biki bakolakola emikolo ne bagamba buli mukolo kati gwafunye shawa kati nga gwanca mbuleera ebeera shawa kati waliwo birthday shower mukati nga birthday yanca kakati wedding shower kati ebintu bino byonna abantu bafa batuuliza mutegeere birina amateeka gabifuga. Obufumbo bulina amateeka gabufuga. Waliwo gye bayita Marriage Act eyo nno yefuga obufumbo ng'olina okubanga owasizza omuntu ki. Marriage Act eyo egenderamu ebintu nga bibiri nti oyinza okugendera mu kyaki ey'Ekiprotestant ey'Ekikatuliki ey'ekiki oba oyinza okugenda directly wa registrar obufumbo ne bubeera registered. Kati ate etteeka lyakolanga ne bw'oba wagenze mu kyaki bwe bamala kyaki yennyini ate etwalayo certificate ne bagiregisteringa ewa registry of marriages ku URSB. N'olwekyo eyo bagiyita monogamous marriage. Obwo bufumbo bwa mukyala ki kati obwo kasita omala obukola ne kakutanda nga kooti tebusazangamu n'okolayo embaga endala si nsonga bakwanjula kakati awo ate obozizza musango. Kubanga you contracted a monogamous marriage. Njagala nnyo wetaaga n'ofuna olunaku n'ensomesa abantu just ku bintu nga bino mateeka. Naye soko nasuleko kompulire. Kati waliwo gye bayita marriage under Mohammedanese Act nti abo bo banaffe basiraamu akkirizibwa okuwasa abakyala abasukka mu kubana. Kakati era tewali akikugaana. Naye gwe singa omaliriza okuwasa abakyala abakkiriziddwa under that act n'olyango kyagala kweyongeza nga tonnasazaamu n'oyongera osobola okuzza omusango. Empasa eyokusatu Traditional Marriages Registration Act kuno okwanjula abantu baffe kwe mulaba kwe muwulira byetu tubirye bufumbo bwennyini
naye bwobwo okirizibwa okuwasa abakyala paka lwokoowa ne watuli mu teeka lya Muhammadani ly'Oluganda ng'olimu obwo bwokka naye nga tonnagendako mu kyaki lw'ogenda mu kyaki bw'oba wakawasa mukaaga be bokka bakyala bo koyongerayo okwanjula okulala crime tosobola kugamba nti nagendako mu kyaki ne biggwa naye kati nyanjula bwanjiza okwanjula bakukkiriza bangi tokyayinayo siroti abatuwuliriza naddala mu abakyala bino ebintu tubibannyonnyola olw'okuba mulina otegeera singa obadde n'omwami nga mubeera naye ne muwangala emyaka 3 nga tebabagattanga temuwandiisanga bufumbo bwammwe wantu wonna atereze kamera wano temukolanga kwanjula naye mumaze emyaka meka 3 omwami oyo bwafa abeera talese mukyala gwe bayita wido mu mateeka abatalese abalese girlfriend nammwe abali bakoze okwanjula nga bwekokkako mwali mukoze gwe omukyala genda bunambiro owandiise okwanjula kwo kugombolola ofune ka certificate ako oba ogende bulange bakuwe certificate ogitereke ngenda kugombola ne bategeeza nti bannange nayanjulwa naye sinnagattibwa oba sinnagenda kubanga obwo bufumbo bwennyini n'olwekyo nammwe abaami nga mwayawukana ne mukyalawo naye nga mwali bafumbo ab'empeta olw'okuba temukyabeera mwenna tekitegeeza nti kati gweokkirizibwa okukolayo okwanjula era ogwo nagwo musango gamba paka nga kooti ejjeewo obufumbo bwammwe nge busazizzaamu mu kye bayita divorce onale bolinganga nti nsobola okubeera n'omukyala emyaka 5 bannamanjula bwanjuzi ne twawukana naga ne mbufumbo obulala naye olw'okuba nti teyalangirira nti twawukanye oba kooti teyakimuwa ekyo ayinza okudda naga nti ono musajja wange ate abawaani so n'olwekyo njagala abantu baffe mutegeere nti bino ebintu by'obufumbo it is a contract era erina amateeka gagifuga gwosobola okuba nga olina byoyagala ne byotayagala naye byonna obikolera wakati mu tteeka liweetwalamu abawoza ani akumanyi ewaffe ani akumanyi ani ali akulabyeko muwulira kakati okujjako waliwo no jurisdiction ezitusesa kati nga Barbados yo kasita obeera n'omukyala oba muwala wa munno ne muweza emyaka 3 nga muli bakuyita to cohabit okubeera nga muli mu kawundo myaka egi kakati bo ogenda olabirawo ng'owegombolola aleeta certificate yammwe kasita ategeera amanya mumba muli bafumbo nga batongoza temumalira gwanga budde temutawanya kakati erogemu ku mateeka getulowooza ge bandireeseke wano e Uganda kubanga abaana ba Uganda bayitiridde okubeera n'abawala naye nga tebalina kye bazzaako balina kiddako omanye edda wabeerangawo one night stand naye kati abavubuka ekyo bakivaako tewakyaliwo one night stand wano ya stand yakukulusanya paka gwero nga tewali kiddako paka gwero obikowa nakola akuteeka gwe nodduka so kakati abo beetaaga eddagala ey'okubaleetera certificate tyagiweze 3 kakati ono wakwata tutambulira awo so n'olwekyo abantu baffe obufumbo obwa church obufumbo obwa registrar obufumbo buli monogamous one man one woman ate kasita obukola tokkirizibwa kwongerako okujjako nga kooti ekoze eki yesazeewo yebusazizaamu olaba n'okusazaamu era tekikolera awo eyinza okuba waayo diguri naisaayi ne bagamba nti kakati diguri naisaayi tubaweeyo orders obulala ali mu independent ne bamala emyezi 6 ne baleka bakuwa diguri absolute nti kati babusazizaamu basoka kuba wamukadde ne musulamu je kiri tubiwoza kakati osobola okuwoza n'ofuuka ekizibu gwe roho ayagala okuwolereza abagala okwawukana gokyali ku musango naye tugenda mu hearing eyokusatu ate client wange yajja yavuga mukyala we
katateze nga banda bangaze kizibu kakati awo nsaba busabinze zizange ne baka kati munte nze ngende nze badde ate mbatabudde aiza n'okubanga alina lubuto nga toba kati so n'olwekyo naye bino ebyokugamba nti polygamy polygamous marriage ye eri traditional kwanjula kwokka nti wokonze namukwalo wegwe mmanyi yakanjulayo ndoza abakyala balinga 9 naye yebulidda kikayanjulayo ko buki manjuzi oba ogamba lwasa kyesimanyi oba ye mufumbo bwaba yali akozeeko alina omukyala naye bagenda mu kyaki kubanga singa asangibwa nga yagendako mu kyaki ayina omusango gwe yazza ogwa bayigama oyo asobola okuba nga afunye ekizibu kasitoba nga wagendako mu kyaki oba tofunanga divorce omukolo gwonna gwokola ogwokwanjula oba omenye mateeka era osobola okusibibwa emyaka okuva okutuuka ku 3 n'okweyongerayo wabaliga wakolera ebweru w'obufumbo so naye bino nti kakati omusajja kakati abasiraamu mwe mwine ekintu kyammwe up to 4 fe ewaffe batugamba ogu tukyalina omwaganya era ffe tubaako ne betuziika noga nti ani yafudde nti John mukyala we yoono abaana be bano naye ogenda okulaba olwo abaana abambadde bu t-shirt obulala bagamba no be bamaama oweziro obwe ine nogamba John bakikola batyo obeera otya n'oweziro obwe kakati n'olwekyo ekyo kyo kyajja bwe kityo polygamy bwe Kenya bamutongoza bo bamwagala kubanga ekyamazima bw'ogamba nti kakati n'oyimirira mu Kampala awo n'ogamba nti abaana mwenna abazaalibwa mu bufumbo butukuvu buwanike emikono osobola okuvaawo nga bawanise batono singa tebakkiriza muntu yenna kubanga yazaala omwana mu mukyala gw'atawasa mbaga kati nze singa tebanzaala dda nange singa bakyalinzeeko singa ani gwe balinda nzaale simanyi so n'olwekyo eriyo ebintu ensi byeyina okukola ng'amateeka nga esinziira organically ku nkulaakulana y'ensi nga bweri ne good demographics nti abasajja n'abakazi baani abasinga obungi kwebyo bijagala ne buno obungatirebo oyogedde ku kyobufumbo n'ebintu byoleese kizijukiza eggwanga kati ekizibu ekyaliguddemu buli musajja anoonya sente kebeza abaana naye nga tonakigendako gweokimanyi nti osobola okuba nga olina abakyala 4 nsobola oli musiraamu n'owasaayo ow'okutaano naye nga bo tebakitegedde nti totalakangako n'omu n'owasa n'ow'omukaaga naye nga ku bonna tekuliiko yali adduse n'awandiisa satifikeeti ye gweokimanyi nti ow'okutaano n'ow'omukaaga si bafumbo naye ate bwe bakusooka okuwandiisa bo bayinza okuba abafumbo okusooka namba emu regardless gwe banga liwajira mu bufumbo abakyala bafumbo abasiraamu mudduke muwandiise obufumbo bwammwe tuli bagayaavu nnyo namba emu oyinza okufuuka 4 so kati mbuuze ekyo katonotono omanyi nti kasita baleeta ebintu tubiye nekiggwa abakyala abasinga bamubuuza ne interview ku mikolo n'embaga omwabu bakaki nja kufumba ye nakumba naye nga ebyabyerabidde ate nafe abasajja tulina ekizibu ffe balooya tulinga basawo ebiseera ebisinga batujjukira balina obuzibu atuuka ewuwo nga n'ensimbi takyayina bazimuliddeko zigenze wali abagala tosaayo kikyo mu mirembe takubira simu kati ate ffe tulina obuzibu nti mikwano gyaffe bebasooka okuddukira ewaffe tubayambe naye wajjira ng'ali mbizibu nga tebikyaggwa kati okusasula ne kuba kuzibu n'olwekyo mwettanire nnyo okubeera ne balooya nga bw'obeera n'omusawo ajja kuyamba mu bintu bingi kakati n'abamu baki basinga okutya buli waalabanga ebintu bizeemu looya alowooza agenda kufa bamuleetedde muntu agenda gaba maali abasajja abasinga kyekizibu ekiriwo emaali eyo ogabibwa kakati ekyadyeni ekyo honorable kyembadde nkugambako buli agezezaako abamu buli yeetambadde bwatyo ogenda mu DNA ali disappointed simanyi lwaki oba abakebera bwe babamala akajanja oba ddaliza tiziba ntuufu baolukaga obajjukira musajja waffe munga musasire segirinya byebyo buli gwempulira yesobodde nti kangende mu DNA entwala omwana ne waba omwana yamufaanana alizati zidda birala nnyo wandi advice nze kati basajja nga bwe tuli mu ggwanga lino mu mbeera y'amateeka n'ebimbeera ya bulijjo okuba nti enkola tugigendamu oba tutalafiya kakati ekyamazima abasajja mwewale nnyo okugenda ku DNA okujjako nga kiragiro kya kooti
tekiina makulu. Olaba osobola okukuza ente n'embwa gy'otaalye ate olwo omwana akulidde buwo nga gw'otuma sapatu zo n'azireeta oyaba mwana wo. Ffe nga bannabyabufuzi tulina abaana be tulabirira nga si baffe. N'obeera nga mu constituency oyinamu abaana b'oweerera abawerera ddala 2,000. Kakati ate olwo abeerera ddala mu nju oyo gw'oyagala afuuke waani? Ayina n'okuweereza ng'olwadde n'akuyamba. Ebyo birina kujja nga waliwo obutakkaanya. Nga kyetaagisa. Ekyokubiri, nzikaanya ne mukwano gwange omu yagamba naga nti abaana b'oku byalo b'osobola okumanya nti ono omwana si waawano. Waawali afaananyika kalimwozo owaawali. Naye mu kibuga abantu bonna bafaanagana. Gwe gy'olaba abawala ku TikTok bonna beesiga ebintu bifaanagana. Oyinza gamba nti omwana afaananye nnyina. Nnyina afaanana bulala kubanga akeera ne yeesiiga ebintu babitaani make up. Kati artist akuba fesi yoyo omukyala buli lunaku bw'atagikyusa efaanana ekyo kyakuba. Balina mukuba mirundi ebiri nga naye kuba make up. Kati omuntu oyo gw'olaba si yoyo. Kati bw'opimira ku oyo olaba omwana gwafaanana ogudde. Kuba yoyo tafaanana bw'ati. Oyo bakubye mukube bifaananyi. Omuntu alina ati omulungi yawandiika ebintu bya make up omuntu n'afuuka kirala. Wano mu Kampala abaana bonna bafaanagana. Mu byalo gye baawuka. Kakati DNA zino zizze lwa bwavu ng'omuntu tasobola kulabirira baatayagala baatazaala. Bwavu bulese DNA. Bwavu kubanga omuntu nga toli mwavu. Ekikugaana okuweerera omwana agende mu bibye kiki. Kubanga gwe ne bw'aba si mwana wo. Asigala muganda w'abaana bo. Era bo bajja kukula bonna. Era bo bajja kukola ne kampuni nga zaabwe bonna. Kikukwatirako wa? Okujjako nga just bwavu bwe butawaanya abantu. Abamu kibalumamu nti essajja ne libeereeyo nga limanyi lyazaala muntu wange ne lindeka ntobe n'omukazi n'andeka ntobe lyo ne libeerawo ne liwokinga freely nga teriwadde. Gwe kati bw'otuukira okutegeera nti mukyala wo basobola omwagala ne bamuzaala namu. Gwe minzaani lwaki olinyisaako eyamuzaddemu n'otalinnyako gwe kennyini. Kinyina we nange we nakyama. Toyina busobozi. Lwaki omusango mugosalira basajja? Omusajja yenna bw'otuuka ekiseera ekirowooza nti mukyala wo bayinza omuzaalamu gwe toba musajja. Oba otuusa okweyanjula n'okujjuza foomu n'okulinnya ku minzaani epima musajja wa waka. Era be abasajja boolaba nga ayimirira wali n'agamba nsinze nannyini wano, sinze musajja wa wano. Kasita oyagala okwagala okwennyonnyolako nti gwe musajja. Okakasa. Awo wennyini we bigaanidde. So n'olwekyo ffe abafamire yo ne baganda bo ne baki omanyi kankubulire omuntu asinga okutawaanya n'okulumiza ddala abamwetoolodde ye nga talina kyawulira bantu babiti ebi omuntu omusiru n'omufu bo tebafaayo naye balumya babeetoolodde afudde ye tafaayo yadde naye mwe abamuliraanwa baganda be baki mwe muba muli mukulumu okwaki okwawagulu ennyo. Kati n'omusiru bw'ati ye musajja gozanga ali mukebera baana kati ye musiru naye ali mukulumya bamwetoolodde abaana banne bakuze nabo boyagala bakole ki? Musajja basajja tulabye. So ebyo birina kujja mutabuse. Mukazi akukola bino na biri, mukazi akoze kino na kiri. Omwana oba yefudde ayagala kuttira mu nju mbu abanja bintu. Noga naye bino empisa zino tezibanga zange. Musayigwa fete kibadde mu. Abaana bali musanvu. Ono w'omusanvu ono abeera atya nga yayagala ebintu nga bali bona tebabiriiko. Tukebere wateekeddwa okubaawo a matter for resolution. Emanduso. Kibatwala okufuna obutafaali obulaga oba wuwo oba siki. Ng'enteekateeka weetuuse yakumwejjako. Abadde basonda ssente za mu kutwala bana mu DNA ona le babagaye muzitereke muzikole mu ebirala mwenkanankana ne omuntu afudde oba musiru kuba abo balumya babeetoolodde bo bati balina kibawulira
Okay. Njagala kuta ku simu ampuliriza 07521313 kugenda oyita oberenga nawe obako kyotesa. Onalibo mu dakika 2 waliwo akantu kenna kugambye ku off air. Eggwanga lya Ferino tuliresa abantu balikuli bibagala omuntu atandikawo company esoloza sente mu bantu. Kampe mu dakika nga 2 byafayo bitambulidde wano biragana ye. Simanyi wa polisi enafu oba okunoonyereza kwe kunafu eggwanga lifisiri yakuzanyirwako bwe lityo. Tulina wano mu Uganda kye bayita mu Lungereza bakiyita eminence grease. Ye muntu aba n'obuyinza aba kugamba ayina obuyinza buyitirivu nnyo naye nga tebuyina bwe babuwandiika mu bitabo byonna. Ayina influence and power. N'osanga omuntu nga bamukuuma ina bamukuuma atambula bwati taina kifo kyonna kye bali bamulonzeemu kya bukugu kya buweereza kya bumanyi kya bufunyi kya naye ngo n'olaba omuntu naye ng'alina munnange byasalawo. Kati mu Uganda ekyo ekintu kivuddemu obufere n'obwannantagambwako. Kati abantu babikozesa. Okimanyi nti omuntu yeekuba bwekubi kifaananyi ne Jenosale najja eno n'afuna abakuumi nakola ne office bako byekola atenga ne police eti omugamba ko ajja kukyusa. Nze nina abavuka benatendeke ebyobufuzi Makerere naye ku mulembo ogwa General Kaihura bali basobola n'okugoba ba DPC ninga bosi ba police kuliranira koli kukolera mirimu muzeeyi. Gochimanyi nti campaigner wa President Museveni kati takyasasula na third party kugundi ku motoka ye atimbako kapande ka MK oba ka muzeeyi tova ku main bichebyo n'agenda kuyitawo nga atayita ku traffic lights nga zaase red. Kati ebigenda maaso mu Uganda bireetebwa abo be bayita ba eminence grease. Tebayina kintu kyonna kyankalakkalira kye bayina si mulimu. Permanent secretary kati bamugamba gwe viro mukulu ayitewo n'aviira kada ayitewo ng'avugira ku mukono gwa ddyo. Mpulyako ku bigambo eyo oyagala kutuukirira gundi ka software namba ya gundi oba otuufu yamalayo nti oyo kati yo yamalayo nnyo. Eriyo n'abantu ng'omulimu gwe nti kati ye kutwala bantu kusisinkana muzeeyi. Kati omuntu bw'atyo ajja kubba sente z'abantu mpitirivu. Kubanga President Museveni engeri gy'akulemberamu kati everybody is the question. President Museveni is the answer. Kati answer yeekutte eri wamu. Kakati abakulengeze wagenda answer baziridde bazimazeewo. Kati wano wannatagambwako bungi kakati abapoliisi nabo beesigamye bakukwate nga gwe Arafat obbye enkoko eji batobe naawe nabagamba wano ng'ogyeko State House Anti-Corruption Unit. Nze simanyiyo kitongole kikwata bubbi na buli bwanguzi. Sikimanyi nti aigigi oyo ali mu illegal fishing akwata buno bu small fish tasobola tuyo ni musanvu tuliyako bioni hala mukate wange kendeza ku radio tata webala okuweereza eggwanga n'Obuganda okutwaliza awamu. Amina nawe okutuuliza ssebu njogera nani? Nze Nnyombi meya Dako Erubaga. Omukulu muwulidde omanyi oyo nze ndi bwenaalemu naye omwami oyo ayogera kye bayita amazima. Mukadde wange nsaba omumbuulize oba kansaba mubuuze. Ekibiina ekimu eky'ebyobufuzi tuwulira nti kifuna obuwumbi 5 mu obukadde 7. Sente ezo zirimu amalwaliro ameka? Yabaffe ffe bannansi tuziganyirwamuwa era tufiiririrwawa muzo. Kale Nnyombi meya Dako meya tukuwulidde tukufunye lwakuba simanyi madde tutambulire nnyo kubiramu gye tukozeeko olunaku olwo. Hala Hello Mukora Sebo webale kutuuliriza nawe munange okutuwuliriza Sebo ani ono? Martin Bugolobi. Martin Bugolobi honorable wali wano council. Kusooka ddala nkwebaza okukyaza omenta wange oyo ku byobufuzi era nsaba lumu nti lumu ndi musisinkana. Amina gasabe. Kutukira ku nsonga ya multi-party politics. Nze ndowooza ekintu kye twayingiramu twali tetwetegese. Ate yabakituyingizamu newesanga nti nabo tebali wiringi kulaba nga tukiyiga. Ate ekigooba benefit kubanga abantu tebali
ingira ddala nga kansi tugambye nti multiparty politics tumuzanya nga abazanyi ebyolusaago nga boolaba nti abantu babifuula nga ebyamaniu neyaffe oli bw'abeera eri takkiriza munne teri kumubuuliriziganya kukanya so netwesanga tuli mu dayene eyo naye nga bw'oyogedde nti opposition abantu abasinga balowooza nti oli bw'aba takkiriziganya naawe mu ndowooza abeera mulabe okuleeta obuzibu ate kitali mu NRM naye erinamu challenges-zaayo naye bo balina engeri gye bahandulingamu conflict resolution zaabwe. Kale webale nnyo webali ddala muganda wange kamufune babiri onali bawumbe ate tubeere nga tugenda mawulire ampuliriza ala esebo bali kanso kumuleeta kale sebo kuliga Ssekabembe niye bali kusomesa amateeka kuba abasinga tuba tetulimanyi ebyobufumbo sebo webale nnyo kulungamya kale sebo kale akojjango wendiga Ssekabembe omuliga Ssekabembe sebo wadde wasa naawe nga tomanyala sebo oli otyeyo ndi bulungi oli otya sebo erinnya lyange nzaasanika ate designer abakyala ebulenga sebo onalebo mulamusiza ensonga ebazisa omusula bulungi sebo nno ngenda kwogera ku bibiina binene ebigenda bimerukawo nze ŋŋamba waali baddewo ekibiina ekyabadde kibeera ng'ekibiina ekimu nga kyo kye balaba nga ekyo ekibiina eky'amaanyi nga kyo ne beegattira mu kibiina ng'ekyo olaba baagala okusindukulamu pulezidenti Museveni nga baagala omusindukula kubanga pulezidenti Museveni yennyini yalonda ebitongole byonna yalonda abalamuzi yalonda abalaba obululu kati ogenda muyitawa osobole okumulongola okumuwangula ng'ebitongole byonna yabyeddiza yabironda yakola yabiwa ebyokukola byonna ze nga wali badde ekibiina ekimu eky'amaanyi nga kyo oba NUP ng'eyo ne beegattira bamu nga mu kibiina ekyo bwe basobola okukola pulezidenti Museveni omusindukula naye kitali ekyo asirawo bibiina bimerukawo okubeerawo mugenda mu maaso. Kale muganda wange webale nnyo banda bireya bebulenga sumbwe n'ebintu ebiranye honorable bunduza mu dakiika emu bbiri atwanukula abira tuwumbewumbe mwebale nnyo kyenjagala okubabuulira okay genda maaso njagala mutegeere abantu baffe nti ekisookera ddala embalirira z'eggwanga bagiyita appropriation kitegeeza eggwanga okukola embalirira yaayo nga sente z'eddagala ery'eddwaliro bazitaddewo bataddewo ezinaakola ku bino ne bateekawo ezidukanya political parties ne bateekawo n'emitendera balina zikozesa batya ezo zonna sente ziina okugabibwa gye ziina okulaga baba bazibalirira naye olw'okuba nti ez'eddagala bagenda nabo ne bazirya kati bambi munnansi yagenda n'agamba kakati ezigenze mu bibiina lwaki zigenda eyo ng'eddagala temuli nedda n'ez'eddagala bazibawa naye nabo ne bazikola ki ne bazikozesa so n'olwekyo tusabire nnyo eggwanga liddemu ensa njagala okubabuulira muganda wange Martin ayogedde n'abalala mwenda mukubye nti tetuli prepared for parties kyannaku nti tugenda kutandika buto okuyiga engeri ebibiina gy'obufuzi gye bikolebwamu kubanga abasinza obikola ekisinza okubakozesa ebibiina ebyabwe ekisooka kubeera nga endowooza zaabwe tebaagala zigendere wansi wa ndowooza z'abalala nga bw'oba tokkaanyiza gwe obutakkaanya bubuvaamu ekibiina ensonga ey'okubiri tulowooza nti omukono gw'omukulembeze w'eggwanga nagwo mweguli n'olwekyo tugenda kutwala ebbanga ddene nga tetunnafuna social responsibility on political parties.